ekyali okulaba nga buli kimu kigenda mu maaso bwetembera bweri okulaba nga tuli live ku YouTube channel SURVE Television Uganda osobola ogendayo kati nyo tuli live SURVE Television Uganda. Obudde buno omaze okuza empapula kiki ekiddako? Ekiddako okubasoba nakambala bakimanyi ebiddako ebiseera era byogera ku kamera biba bikolwa ebyange byabikolwa era banakambala kyebasuuza kiri kimu nze mukyala wabikolwa simanyi nnyo kwogera siri muntu mwogezi naye ndi mukyala waki abikola ono kyogedde kansala Farida oledde kansala aliyo wakisenyidde kansala Madisi yagenda wa ebyange birala nnyo okujja okwesimbawo abantu bangi bansabye era nga banakambala balina enyota omukulembeze tebamulaba owabakyala kansala akaterezeemu nga kansala tebakola ki nga tebamulaba era ngaomaliriza esimu olumuzizza gyemuli so ne mbasuubiza nti kannerowooze oluvannyuma lw'okwerowooza nentwala ekirowoozo kyabwe ndi nzikiriza nga weereze bulungi ensonga lwaki nduwa era mbasuubiza okuba omukyalo ow'ebikolwa mbasuubiza okubeera omukyalo ow'emmeeza agenda okubaweereza obulungi obutaliimu yadde amakooni ate mukimaddala mukimanyi erinnya ligenda kwekola ebikolwa ensonga ezisingayo kuluma abantu naddala abakyala mu Kampala Central ogenda kukola akuluma abakyala mu Kampala Central addagala amalwaliro naye amalwaliro ga KCC temuli ddagala otukayo nga abalwadde babatadde na wansi abakyala bafiira emyala ebintu bingi nnyo ebinyigiriza abakyala enkuba etonya n'enjira ebisenyi ebyo n'osanga abakyala n'abaana bonna nga beekukumye wamu so ensonga nnyingi nnyo ze tugenda okukolera abakyala okukwata ku bintu by'abaana ebyensomesa nga gikwatamu buli ka department akagwa mu doketi ya wanloodi kansala gwe manyanja kakwatamu ate nga mulemeddamu sikitalejeno wange tebyekikokoya tewali kigenda tuganda kulemesawo Kampala kubanga tutambuza okubasinga n'abantu nseeri nze ng'omuntu kapasite yange eyinza obutasobola kulabirira abantu kuba okirese nti nze ogezako okufuna so kulwa n'okulaba nti abantu abo bafuna ekyetaagisa bwe buweereza bwenjagala okukola sijagamba nti nja kapasite sigirina naye nja kulwa n'okulaba nti tukola ekisoboka okulaba nti nabo baba satisfied. wano ekiri ku kitebe kya National Unity Platform amanya n'eddoboozi likyabadde musomesa okulaba nga nkuweereza buli kimu ekigenda mu maaso bete embeera ekyali omulungi atulaba yeekuumiddeko kansendi buli kimu otulaba bulungi bwete embeera bweri bugambe embeera yo embeera muganda wange yo ndalamuko olunaku olwaleero ogambe ayiza kali ku kitebe kya National Unity Platform bwekinyuza okutegeezako omulungi aliwo yeekuumiddeko bwetembeera bweri kansenti buli kimu okiraba bwekigenda mu maaso omulungi atulaba tewera bitagenda ku SURVE Television Uganda no subscribinga buli kimu ogenda kubanga okifuna naye tuli live akaseera kano osobola ogendayo nobanga otulaba ng'omulungi atulaba akaseera kano.
want to thank you so much, Madam Councillor and Secretary, for this wonderful opportunity. I am leaving and I'm going to raise the flag of the UP high so that we can win the coming election. People power, power, power. First, we need to say thank you so much. Good afternoon to you. And by the name of from Karisa, Kenya, currently representing our MP and Bobo. I'm here to submit my expression of interest at the council. However, one is for any of the tickets. Thank you so much. Thank you so much. Awamala. Oh, sorry. Ngenda kudda maaso gw'omanyi muti musobola kukola ekyo naye ensawo yaffe alina okuba nayo ng'ajawula laba nesemudi yatuuse kati agirina amanya gange Zambali Empapula olunaku olwaliro Akomezawo omu gye tuyita expression of interest form ng'ataddeko empapula zange ez'obuyigirize ng'ataddeko kaadi y'ekibiina ng'ataddeko national ID n'ebirala byonna byetagisa ekibiina okunkakasa okukwatira NUP bendera omwaka w'ekintu ky'ennansana mu municipality mu Wakiso district olwaliro kye kinkomezaawo wano. Obweyamo bwempa abantu ebbanga lyonna ly'emyaka 17 gye mbadde mawulire kubadde kwogera era omubaka wa paalamenti kyosobola okumwetaagako kwe kusitula eddoboozi ery'ekitundu ekikye kale nsuubira nti bwekuba kwogera ebigambo tujja kumyukira bijja kutuka n'olwekyo neeyama obutabatirira ensonga nja kuzoogerako bukwaku omubaka wa paalamenti ate nja kwenyigira mu kubaga amateeka agakakanyigiriza muntu wa wansi kubanga ekyo kikulu ng'omubaka wa paalamenti so nga ate n'ebimu ku ebyo mu kuyisa embalirira y'eggwanga wamu n'amabanja gavumenti geesinga okwewola nja kulondoola nnyo okulaba nga ebyewaffe mu kitundu ekyennansana mukipadde ne Uganda eyawamu nga ndowoozaako ebyo ebinyiga omuntu wa wansi n'okusinga ddala ebyobulamu ebyenjigiriza enguudo n'ensonga ez'enkizo ez'ensi yaffe Uganda n'olwekyo mbasuubiza kansala municipality mufunye omuntu omutuufu ate n'eggwanga Uganda mufunye omuntu omutuufu naye nga kigenda okusinga okukulembezanga nze kwe kulaba nga njayaananya abantu okubasikiriza okujjumbira enkyukakyuka olw'okukyusa obukulembeze bw'ensi yaffe Uganda pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu akulembere ensi yaffe Uganda. Bwana Zambali, abeesimbye mu Nansana municipality bangi singa ekibiina kya National Platform tekikubawo kalulu nekitakuwa kaadi nemugumiikiriza okugoberera amateeka g'ekibiina. Nkakasa bulungi nti ekibiina kyaffe kikozesa eŋŋombe ennungi batuyita people power amaanyi g'abantu
ate era akakiiko k'ebyokulonda wano mu NUP kagamba kagenda mu bantu ne kababuuza kakasa bulungi amaanyi genina mu bantu gajja kusobozesa okuwangula era okufuuka omubaka wa NUP mu kitundu kya Nansana municipality. Naye era bwe binaaba bikyuse ekitulese mu bukulembeze buno okwongera okukwasizako pulezidenti waffe Kyagulanyi okuwangula obukulembeze tujja kwekwata bulungi n'oyo gwe banaawa kaadi tumuwagire ate ebigambo bitambule bulungi. Sibirunji ndaba aliko kumedde ku Lukira TV wetembera wekyalekebanga tuli live ku kitebe kya National Unity Platform wetembera wekyali embugumu lingi nnyo nnyini ddala. Nyongera okubatumirako mwena abatuuliriza ku mitimbagano egy'enjawulo amanya ali emabega w'emizindaalo ye Masaba Media Channels era nga twongera okubajjukiza nti tuli ku kitebe kya National Unity Platform. Omwami gwe mulengera oyo ayambadde shades wetusuubira agenda okukiikirira ekifo kya Budadiri West agenda kukiikirira ekifo kya Budadiri West. Omwami oyo gwe mulengera ayambadde shades oyo yagala okudda mu kifo kya Nambala Mafari nkiddamu okibagamba olw'okubajjukiza tukyali ku kitebe kya National Unity Platform. Ugandans all over the world who are watching us njagala bajjukiza olunaku olwaleero nti okukuzaayo empapula oba n'okugyayo empapula bikyagenda mu maaso. Bano be mulaba be bakulembeze ab'enjawulo abafulopinga ekitebe kya National Unity Platform okulaba nga beewandiisa amu we bajjayo empapula. Ali emabega w'emizindaalo ye Masaba Media Channels Masaba Media Channels era nga wenjogerera General Sauda Madada aleese ensasagge wano. Oyinza okulooza nti ayagala ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti amaanyi mangi. Nze ali wano nze nsobola obagamba kyendaba nti General Sauda Madada oyinza okulooza nti azze kwesimbawo ku bwa MP ekiri wano. Abakulembeze ab'enjawulo bagenda yika ate nga njagala obajjukiza nti bemulaba bonna bano bakulembeze. Omwami omulengera ayambadde akataayi aka radio oyo yasuubira okudda mu kifo kya Nandala Mafaabi mu Budadiri West. Omwami omulengera oyo abagisu mwenna abali emabega eyo mu mizindaalo
nsaba tugende mu subscribing emitimbagano gyaffe egy'enkyukakyuka egy'enjawulo kyasobola genda naye azze abeera wanene kutemesemba ekya history in the making asobola embategeeza nti ekiri ku kitego kya national unity platform ayinza okulowooza nti oba tugenda mu kalulu kankya naye nga kino kyolaba people are just expressing their interests in different positions buli muntu ampuliriza njagala omanye nti ekiri wano mangi nnyo nongera okutumirako eyali pulezidenti w'abawulire mukyala ow'omukisa naye wali emabega wano olaba nga zitambula bulungi. Omwami oyo bwemulaba oyo obakakofiira akabereeti oyo yagenda okudda mu kifo kya Honorable Nandaala Mafaabi naffe Embaale twagala kugitereeza twagala kutereeza Mbaale ali emabega w'omuzindaalo guno ye Masaba Media Channels nyongera okwebaza ekitebe ekya National Unity Platform olw'enteekateeka ennungi ndowooza kampiseemu mu lulimi olugisu abaganda baffe ab'enjawulo manyi mutera ogamba nti bino by'abaganda bokka kangendeko ewaffe mu Mbaale male okukunga ku bantu ab'enjawulo manye nti National Unity Platform kibiina kya buli muntu bamasaba mwesittana ni bamaayi bakeesaho namwenaayo nga nakubakebusana nasya leero olunaku lwesya leero ku kitebe kya National Unity Platform era nga abakandidates b'enjawulo bali kuwulira tsimpapula tsabwe babandi bali kuwulira babandi bali kuyiwandiisa ne ku muliro kumukali naabi isese uli inyuma we kumuzindaalo kuno niye Masaba Media Channels omusandisi kamubona oyoyo ni ukwarire ibereti ya redi yesi kusuubira kubanga aza kwira mu kifo kya Honorable kya Nandaala Mafaabi era naffe kumanye kuri kisonga taffe kwakiwandikire National Unity Platform nga nakukeesa kuba Masaba mwesitana bali mu Uganda naye bali bulafu namwanjala nabi kubanga mulonderera ku mukutu kwa National Unity Platform ni pate ya National Unity Platform nga nakuba kebusana tina kutsawereyo era nga olumukisu olumu Masaba bayayanga novolomana ya wako mangu tyo bukulefomu yoki tuse bonenga sindu sikenda bulayi matima abana b'Embaale budadde bubule bukisuje buginyanya ebumbo irwahaha buli yandu yonsitsa nemagale nga nakuba kebusana lunaku lwesya leero abamasaba naffe kwafunire ekhabi kubanga naffe bamasaba bakali bali anano babetsile kubona nga balayotse empapula tsabwe esyaleero kwaboneho bandu bakali bekamawulire nga ambulasi omukasa etsile General Sauda Madada naye amakwitsa kubereho ni Honorable Silivia Namutyaba era nga naye amakwitsa abandu basitsa bakali kubona nga bokesa interest tsabwe babandi nga besayo tsimpapula tsabwe muli anano ku command center iya National Unity Platform kubona nga kubaweeresa bulayi naabi era nanywe isi muli bakhali mu Uganda nga naho babolera nabindu bili khutya bulayi naabi era nga nahusiima sibi nga nahusiima ngana osima abandu mwesitsana bali khukola kimilimu kyenjawulo nga nakhukesaho bandu bali Uganda bandu bali bulafu wa Uganda namwanyala nabi kimilimu kyesi muramba babana b'Embaale nabakheselekho nasyalelese niyo barepresentingileho muzindaalo era nga kimilimu kyengekola bulayi nabi era nga nakhukolera nabandu bakali okhukolera bandu bakola kubona nga bindu biterera era nga isiima nabi
mubona oyo yotsa kuba MP wa National Unity Platform Zambali West bandu bakali basitsa kubonga interest zabwe era nga nabo basima mwesi nabo basima na mwanyala nabi mwanyala yes mukola basitsa twagala okubajuliza nti nako olwaleero abakulembeze ab'enjawulo n'abo abeegwanyiza bazze okugjayo empapula zaabwe ensonga ez'enjawulo nanga abakulembeze ab'enjawulo. Who are you and why are you here? Yes, good afternoon. My name is Guru Badirisa from Mundeva, Ndeva Parish, Lubaka Division. I'm purposely here to return my expression of interest form to you with the intention of aspiring for the position of councillorship, direct councillor, LC3, Ndeva Lubaga Urban Council. Thank you so much. Good afternoon, Madam Chair. By the name is Mdasiru Jafar from Daddy West, Siroko District. I'm here to return the form's expression of interest so that I aspire in 2026 in Daddy West to represent my party on national platform tickets so that I can replace the outgoing MP Nandala Mafari. Will you manage Nandala Mafari? Yes, I have the capacity. Have you brought for us some Malewa? Malewa, yes, in Dhaka. They are there in Dhaka. You're going to eat them, they are there in Dhaka. Give me your documents for now. Thank you. Here they are. Comrades in this tent, these are honorable members of parliament. They're not as many as we are, so bear with us. We'll have to sort them first, okay? Thank you for your patience.
esomulungi ndaba akaseera kano mbeera ekyobweri kyali wano ku kitebe kya National Unity Platform naye nga ebyaliwo oluli amasasi gatandise okuba nga era gavuga naye gavugira eri walako tetumanyi kati mbeera ntuufu eri mu kugenda maaso naye nga kyekyo ekiriwo kanfulumyeko kamera wano okubalaga ki what is going on mbe nga nfulumamuko wano okubalaga ki ekigenda mu maaso bwete embeera bweringi atulaba eyekuumiddeko ku lujjuliro mugende amakutwale bwetyo embeera bweriga omulungi atulaba eyekuumiddeko okuba nga kulaga buli kimu kigenda mu maaso embeera bwetyo bweri wano wabweru okulaga buli kimu kigenda mu maaso kitebe kya National Unity Platform omulungi atulaba bwetyo embeera bweri kyekigenda mu maaso bwetyo embeera bweri tiyagasi n'amasasi bizemu okubanga bibwatika wano ku kitebe kya National Unity Platform naye bwekityo bwe kiri okulaba nga nkuweerezako ekiri wabweru akaseera kano bwetyo embeera bweri era embeera bwekyagenda mu maaso military police eyiriddwa poliisi eyiriddwa jati eyiriddwa okuba nga buli kimu kigenda mu maaso nfulumyemu katono okulaga biki ebigenda mu maaso akaseera kano bwetyo embeera bweri kansule nti buli kimu okiraba bulungi nnyo military police UPDF police bonna bayiriddwa wano ku kitebe kya National Unity Platform naye embeera ekyagenda bulungi mu maaso gwe ali eyo tekigana kujja ali eyo tekigana kujja olw'ensonga nti just nga bulijjo mumanyi nti bajja ne babeerawo ne bakola bye bakola naye nga tebagaana kuyingira omuntu akkirizibwa okuba nga ayingira tewali muntu gwe bagaana kuyingira gonna ali eyo nga oli candidate nga osobola okujja noba nga oweewaane okomyawo empapula zo gwe omulungi atulaba akaseera kano eyekuumiddeko bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bweri gwe omulungi atulaba eyekuumiddeko akaseera kano bwetyo embeera bwekyali omulungi candidate osobola okujja n'oyingira candidate togaanibwa kuyingira naye nga embeera bwetyo bwekyali ku kitebe kya National Unity Platform bwetyo embeera bweri naye nga bwekityo bwe kiri ekigenda mu maaso bayiyewo military jet UPDF police byonna biweddeyo naye tebagana candidate kuyingira candidate oyingira naye nga bwetyo embeera bweri kubanga bwenkulengezaako ebidduka bitambula bulungi nnyo buli kimu kitambula bulungi nnyo bwetyo embeera bwekyali wano ku kitebe kya National Unity Platform okulaba nga buli kimu kikuweereza bwetyo embeera bwekyali bwetyo embeera bweri naye tekigana kujja kwewandiisa olw'ensonga jasi we bali bubeezi okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso bwetyo embeera bweri bwetyo embeera bwekyali bwetyo embeera bweri okuba nga nkulengezaako ebiri wabweru naye nga gwe candidate tekigana kujja kwewandiisa jangu wewandiise buli kimu kijja kuba nga kitambula bulungi nnyo embeera bwekyali gwe ayingira tebamugaana tebamukola ki naye nga bamanyi nti bateekawo fiya bateekawo kikanga baana okulaba nga buli kimu kigenda bulungi mu maaso tukyali live wano kitebe kyaffe kya National Unity Platform nga bwetyo embeera bweri nkya bwetyo embeera bweri era embeera tugyetegekedde bulungi nnyo okuba nga tubaweereza era nga okwewandiisa kukyagenda bulungi nnyo nnyo nnyini ddala okwewandiisa kukyagenda bulungi nnyo nnyini ddala Thank you.
Welcome, and please introduce yourself. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon to you. By the name is Kawangus Martin from Namtumba District, constituency. I'm here to bring back my expression of interest to you. Thank you. For which post? MP, this constituency. Okay, that's good. Can we have your documents, Honorable? Please, honorable members, if you know you're a member of parliament, come to this other side of the tent. Move to this other side of the tent. Member of parliament, LSU 5 chairpersons. The line is here, MP. MP? Okay. Could you introduce yourself? Good afternoon, EMC. My name is Mukibi Benoni. I'm here to submit my expression of interest on National Unity Platform for a post of Road Councillor, Kampala Central, Kampala District. Thank you. Do you have your documents, please? Yeah, so now, Benon, I see you've already been worked on. How many copies were you having? How many copies of this did you come with? One. Yes, he has already registered and he has been worked on from that side. Have you registered in the book? The first, no, members, we are doing the same work. So if you've been cleared from the other desk, there is no need of you coming to this desk. It is the same thing. We want to fasten the process, that's why we have divided ourselves into two. So those of Wakiso move to this other side of the tent. And those of Kampala, mayors,
LSC 5 chairpersons and members of parliament will come to this other side of the tent. But we are doing the same work. So there is no need of you finishing this side and then it goes to the other side of the tent. Are we okay? Okay. Talk to us. Thank you for the opportunity. Good afternoon. Good afternoon to you. I am Nakaka Rebecca, here to submit my application expressing my interest for a post of a woman Lord Councillor, Rubaga North 1, that is now Kulabye, Asulit and Libya. With me here I have my document, my expression of interest form, accompanied with a formal application, a national ID, my NUP card, and academic document. Thank you. It's okay, let me see the document. Gentlemen, talk to me. What is the issue? Why are you here? Have you come here to greet me? That is one of them. If you're here to greet me, I am okay, then maybe you can... Greetings from Mubende Municipality. Okay. My name is Chamanyo Pope Richard. I am here to return my expression of interest for the position of Member of Parliament, Mubende Municipality. My submission is in triplicate, as you will see. Okay, thank you, Honorable. Submit your documents. Suzy. Yes, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon to you. And by the name is Sadi Kaliba, the current direct councillor representing Bukotowanu Parish, Nakawa West. I'm here to express my enthusiastic interest to hold the party flag again as the direct councillor LC Bukotowanu Parish. Thank you so much. Submit your documents.
Honorable Bob Richard. When we advertised, we had asked that you have your documents certified. I don't see them certified here. The ones for Senior 6 and Senior 4, especially Senior 6. Yes. Or they certified by UNEP. By UNEP. Your school recommends to UNEP for your documents to be certified. And then you take to UNEP and UNEP does that. Because UNEP is the issuing authority of the certificate. But the school will confirm to UNEP that you've actually been a student in that school. But still, I'm going to receive your documents and kindly request you to go to UNEP and have your documents certified. So your process will not be complete until you give us that particular document. Okay. Otherwise, all the best.